badde bazifuna era ne Rubongo ya juzi yakyogera ne Bobi Wine yakyogera juzi naga nti sente tubadde tuzifuna mu mateeka naye kati bano bakyusiza ne bateeka bweteeka kubanga ekitongole kino ekya IPOD kyatandikanga kya bwannakyewa era sente ezo nga ziyitiramu Electoral Commission kati n'ekibiina kino bwe kyavaawo ne baddayo e Budaaki bali abali bateekamu sente Abadaaki gavumenti n'esigalawo naye n'ekizza wansi wa Electoral Commission nga sente ezo ziyina kuyitawa mu kakiiko ka byakulonda kakati bwe baleeta etteeka lino eryayisibwa juzi nekifuula kyabuwaze kuba nupu ebadde ezifuna nga ate mu IPOD tekola ki tetuulayo kati etteeka likutwalayo lwampaka kubanga nupu ebadde ebwensonga ennafu nze zempita ez'ekijege zitalina makulu oli member wa National Consultative Forum eyo ne batugume batuulayo buli kibiina kyonna era nayo muteesezaayo chairman wa National Consultative Forum yekiwanda WNRM amumyuka ye Katana Jole Mugisha ye yali amumyuka n'afa ne bateekayo Katana kakati bagamba nti eno mu IPOD mbwe biteesezebwayo byakunywamu bunywi kyayi tewali kiteekebwa mu nkola naye bwe babuuza nti mu National Consultative Forum byo bye muteesezaayo byo birwagawa naye tebakuddamu okitegeera kubanga yonna asalawo ekiteekebwa mu nkola ye gavumenti era ye President Museveni kati byonna bibina galima kwekansaamu sente muzifuna ate mwefuula nti feyo tetujja kugendayo kuba liri teryali tteeka nga tekikakatako ku gavumenti osozifuna wadde togendayo okitegeera so sente zino bonna osinziira byonna byokola nkwaniriza nnyo nkubuuzako nti osibye oti afunye okusomozebwa nkusaasidde ofidde olwaziza n'okusomozebwa okulala so tuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matias Sekanjako nyina Hassan Nsubuga munnamateeka president wa Buganda First ate yegwanyiza ne bwota nominating ku kifo kya Kampala Central tapera tojitaddewa no wano sepo ate nagambye giteekaawo so toganje teke tubale tukoze nansobi okweyambaza kanso buuza abantu buuza abantu mwesi bannange ogenda nonsobera kiki batulaba mbalamusizza era mbeebaza okubeera ku mukutu guno gwa MS Media mwebale kutulaba yonna gye musinziira okutulaba abafunye ebizibu n'okusoomozebwa okwenjawulo tubasaasira era ne tubakwasa Mukama Katonda abanyiga ebiwundu abalina ebirungi bye mufunye era nammwe twebaza Katonda abantu bangi balina ebizibu by'enjawulo walabye omukadde wa myaka 7 kooti y'empigi yamusibye emyezi 8 omukadde mbulu akusalimbira ku ttaka lyamazeeko emyaka n'emyaka kwe bamuzaalidde bajjajja be kwe bakulidde kwafumbiddwa bamusibye trespass nga kati olutaka mbulyani mbusirire waliwo omufere ali awo buloka gambu yaligula naye nga nayo talabika na kulabika so abantu balina ebizibu egombe eyo President Museveni jazaalwa Kyagulanyi jazaalwa ntazaala gomba President Museveni jabeera alina y'amakage si jazaalwa naye Kyagulanyi gye bamuzaala kituufu waliyo ettaka ly'ekibira ekya NFA waliyo ettaka eriri eyo naye abantu bali bafunako ebibanja ebyenjawulo ng'era NFA tebalinaako buzibu bwonna naye waliwo abantu ababayingiridde ennyumba zaabwe ne bazikumako omuliro abantu ennyumba ne bazikoona mbadde njogera n'omwogezi wa NFA n'aŋŋamba nti ye NFA terina kyemanyi ku nsonga eyo era ye National Forest Authority abavunaanyizibwa ku ttaka ly'ebibira ani ayogerera gundi eyo erinnya liŋŋenzeeko ajogerera naye nga ŋŋambye bo tebalina buzibu era bo tebamanyi nsonga eyo tebamanyi ani naye nga bo bagamba nti District Land Board ey'Egomba ye yagaba ebyapa eby'obwannannyini ku ttaka ly'ebibira okutudde abantu bano nti era ensonga ezo zibadde ne mu kooti nga NFA nga erina abantu be yawaabira okwesenza ku ttaka lyayo bano baafuna ebyapa eby'obwannannyini kubanga ettaka lya gavumenti lyonna ettaka lyetuyita public land terigabibwako byapa bya bwannannyini kituufu era newe kubeerako abeesenzezaako gavumenti ebawa buwi certificate ezibagamba nti kati muli basenze ku ttaka lino
naye gavumenti mu Buganda wano ezze tegaba certificate says era abantu bangi bazze bagobwa ku ttaka buli lunaku. So ensonga eyo yatukutteko nyeera enkya ngenda keera eggomba okulaba ng'ensonga ezo nzikwasaganya tuwawaabire bano ababbi tuwaabire district land board y'eggomba mpigi eyebeera oyita empigi n'ogenda bwoti era guleeta mpigi erimu ezo district 3 Butambala Gomba n'Empigi. So ensonga ezo tugenda kuzikwatako n'oyo omukadde gwe basibye emyezi 8 era ekikolwa ekyo mukadde myaka emeka? Myaka 7. Bamusiba gwaki? Trespass. Kusaalimbira ku ttaka lyamazeeko emyaka n'ebisiibo. Bajajja ne bajajja be yabaziiko naye nga abamuwaabira trespass bavubuka bato bano babulooka b'amataka wa okitegeera. So tugenda kugoberera fayiro y'omusango ogwo kyekiri kye nali nkugamba nti abantu bangi tuzze tugamba abalamuzi bano nti tobaako judgment yonna yokola oba ruling ku ttaka nga totuuse ku ground kuba kiba kyabulabe ati kyeŋŋamba kikutuusa ku ground kuwuliza sayidi zonna ekirala abatuuze bagamba ki bakyeyamaani abatwala ebyalo ebyo okugenda okukolera court order ba ruling ezo kwegamba ove ettaka abatuuze abali ku ttaka ogenda okudda ku kooti ng'ekifaananyi ekituufu okoze ki okifunye okitegeera. So ensonga eyo nkulu nnyo mu ttaka. Nakaseke wano naye wali abantu abakaaba mu Tanzania mbu yagula square miles 10 mu Tanzania. Ekisooka ssemateeka wa Uganda ali clear nti omuntu yenna nga mugwira takkirizibwa kugula ttaka lya kyapa. President Museveni eky'ettaka kimulemye kiganye okitegeera. Era nalabye minisita yagenzeyo minisita Mayanja nti ate simanya atuzza olukiiko minisita Mayanja azza atuuza enkiiko ku ttaka naye waava n'agamba batuze baddewo aba yakavaawo enkyanga embooka ekaaba ngate babasengula talina nsonga yonna jagusiza ku ttaka okitegeera. So naye yennyini tayambya yonona ssente za gavumenti bw'atambula bwadde eno bw'ayambuka bwakkirira tewali nsonga yonna gye yali agusiza. So ffe nga Buganda First tugamba nti abantu ba Buganda kye tulina okukola naddala ffe nga Buganda First tuli cooperation kulaba nti abantu ba Buganda babeera ku mataka gaabwe. Lwaki ekizibu ekyo kiri wano wokka okitegeera. Lero oteekeko eri mashini kakati kanso oli bulungi sebo tumaliriza ku kabadde kataka bakunominatinga lwakumeka? Nominatinga lwakuna nga 23 naye nominatinga nno. So nomination za lwakuna nga 23. Executive yaffe ya Buganda First egenda kutuula olunaku olwaleero abamu tujja kubateeka ku Zoom kuba waliwo abataliiwo ba vice president banga ab'enjawulo. Waliwo ba vice president wakyate mutuula. Tugenda kutuula olw'ensonga nti tulina enteekateeka nnyingi ze twagala okwogerako. Ekisooka abantu ba Buganda bangi bamemba baffe mu Buganda yonna nga baali bagamba nti abamu bagamba mvuganye ku bw'MP abalala ne bagamba tovuganya. Buli omu alina ensonga ze nga bagamba sivuganya bagamba nina emirimu mingi nga president okutambula mu Buganda yonna. Ekirala ne facilitation y'omuyina akola ki atambula facilitation waali olw'ensonga nti nina ne launch eddako egenda kubeera Mukono nga 8 era MS ejja kubeerayo Mukono saidiwa atujja kuba tubabuulira ekifo obudde bwonna. So ewono omusajja waffe aji awulo yodayi hadi baba pozi yani yali mu kuteekateeka kaddu ye baba mwamufunanga mundu mmeye yali mu kuteekateeka. So launch zaffe zikyagenda maaso bwe tunaveeyo tugenda kudda Kayunga temwaliyo? Kayunga tunaba kugira mwali buyikwe. Twali buyikwe. Ate Kayunga wali yani. Naye nga wonna njagala okubakakasa nti buli district yonna gye tugenda zonna 26 eza Buganda MS tugenda kubeera nayo. Ekyo njagala abantu bakikakasa. Amaanyi mugenda gateekawo. Amaanyi gabeerawo ate ssebo buyikwe tewaliyo ssebo mukama wa. Buyikwe amaanyi gaaliwo. Buyikwe sina kyentoma. Siga nti motoka ezise siga nti ebyokulya tewali nti buli kimu kyatambula bulungi. Amina. So kinatambula bulungi Mukono Kayunga tujja tambula. Yonna abantu baffe gye bali yonna teekateeka zitambula. So era ne list yaffe gye tugenda okukola
eyaba MP betugenda owagira mu Buganda naye tugenda kugifulumya era abantu bajja soka girabira wano ku MS mugenda gifulumya Buganda yonna buli constituency mugifulumya maze okutuula ne mwogerezeganya nabo bonna twamala dde okwogerezeganya nabo abaagala nominating naye lwaki tetunagifulumya twagala nomination ziggwe tukakase nti ono ku ballot paper ki kwali bo mulimu asobola okugira naganja ku nominating ate nakunetuka naga nti kati ate ndekedde ono ate nga ffe gwalekedde temugenda muwagira tetugenda ate mwali mwagala wagira oli alekedde yes so kati twagala bamalo nominating bwe ziggwa tulabe nga ensonga eyo etambula bulungi era twabagamba nti twagala okukola omukago ne gavumenti okulaba nti tutambula nayo kubanga ebintu bingi bye twagala okukola muri amasomero amalwaliro enguudo na kibyonna gavumenti yeyina okola ki yeyina okubikola naye tukyalina akakwakulizo ka gavumenti ke yateekawo naffe ne tuteekawo akaayo wayo gavumenti yali egamba nti tuwagire bakandidate baayo gavumenti ki ya NRM tuwagire bakandidate baayo fekyo ne tukigaana nemwa tujja wagira candidate gutulaba mwensa obusobozi okuweereza abantu so akakwakulizaako baddayo timu yaabwe yetegereze bogerezeganye naffe fe twasigalawo tusimbidde weewo tetugenda kuseseetuka kubanga tetwagala kuwagira buli kimu ekidomola kijje twagala kuwagira abantu betulaba sibe balindi bwe banakikubako nekiwanika omukono nedda mwagira omuntu nga ali mwensa okuba ku fulo ya parliament asobola okuteesa weziba nsonga z'abantu asobola okuzanja ate okuba kuteeseganya ne gavumenti nga waliwo ensonga ezinyigiriza abalonzi be nga era naye asobola okwogerezeganya nayo kubanga Bobi Wine yatuuka Emitiana yagamba nti Joyce baagala ebimu ku byamumisa kaadi yali ne Katumba Wamala nga balina oluguudo lwe batongoze eyo ne beekubya n'ebifaananyi kati bo ne bagamba nti olwayingidde ki NRM kyokka ate oli minisita kati gonabo obanga oyagala oluguudo nga Matiya Sekanyako ye minisita w'ebyenguudo naye ng'ogamba tojja kukolegana naye ogenda kufuna otya enguudo tosobola kubanga eyo gye bayita lobbying kuba bw'ogamba nti yes Matiya ye minisita w'ebyenguudo ayina kilometers emitwalo 2 ze yafunye mu bajeti ye nga ndi naffe Kasanda bukuye wano tuwe kilomita ziri kilomita 25 okuva Emyanzi nawa nafa ako katuwe nga Buganda bwe inagenda minisita kituufu kitegedde nebo ga muno ngenda mulwana oba ogenda kumala kooti okitegedde minisita wa byabulamu oyagala ddwaliro ogenda kola otya okufuna eddwaliro tosobola ogiyagamba bwe nagende walusa akyenge nyingidde NRM so twagala abakulembeze abamanya nti waliwo gavumenti naye ate n'obuweereza mu bantu bwetagisa kyobola ffe nga Buganda First tugamba nti abalonzi temulonda muntu yenna ku kifo kyonna nga yabagamba nze ndi protest vote sigenda kukolagana na gavumenti kubanga teri muntu yesimbyewo yenna ng'asuubiza abantu obuweereza nga tagenda kukolegana na gavumenti tekisoboka tosobola kutuusa buweereza ku bantu n'omusaala gwera wabamba ka parliament gujja kuva ku consolidated account yes teri MP asobola kuzimba ddwaliro teri MP asobola kuzimba ssomero teri MP asobola kukola kintu kyonna buli kimu alina kulobinga kuvaawa mu gavumenti yes so nga Buganda First yawe tuyimiridde so bwe naba sinominatinze era olukiiko lujja kuba lusazeewo ekyo otandise bwe naba nomination ng'olukiiko lusaze anti gambye kye tugenda okugogerako leero meeting ya leero ya kiro lwaki ya kiro okusinziira ku budde abantu ensi mwe bali okitegedde kati South Korea saawa eno ziri saawa meka saa zino zigenda mu 6 zino ziri 8 saa ziri 8 kati South Korea etuli mu maaso essaawa 7 Wanuka wali essaawa 7 kati saawa eno ziri saawa mmeka Wanuka yakola musanga tatuyambi na efe so kakati abo kitegeeza nti abamu obudde bujja kuba buzibye nnyo tugenda soka tuveeko wano soko stopping mwana odi tufune we tuddakaawo yewa genda mu maaso obadde ogamba mbadde ngamba nti olukiiko lwaffe olufuzi lugenda kusalawo leero kusinziira abantu mu nsi ez'enjawulo gye bali obugaye zoom meeting gye mugenda egenda ba ya kiro ya kiro so kakati bwe banasalawo nti ojja kujja era tweteeseteese bulungi buli kimu kyawedde electoral commission twagiwandiikira tugenda kwewandiisa ssaawa 6 ng'ennaku z'omwezi 23 Lwokuna so ebbaluwa eyo gyeri
era bo bakimanyi tuli basawa mukaaga buli kimu twakiteekateeka emikono weegiri buli kimu kiri set so tuli beetegefu kutambula kinasinzira mu meeting gye munaavaamu kyebanabasazeewo kakati bwe tuvaawo ne tudda ku nsonga y'abaana abanoonya obwa pulezidenti obalaba otya kampeyini zino kampeyini zitambula bulungi twali tulaba Honorable Munyagwa yakuba press conference naga nti yeetaaga obuyambi okulaba nti kampeyini ze zitambula ne mukulu Kasibante naye waliwo yayimirizaamu naga tebalina mafuta twazzeeko kulaba Bobi Wine yagulanyi sentamu naye yagaa nti ekyamazima embeera erabika ekoze eki kyekyo kye nabagamba manyi nagenda ne mbagamba nga abantu boogera ku Munyagwa mu Munyagwa lwaki asaba amafuta ne mbagamba bannange ekisooka etteeka likkiriza bakandidate okufuna sente okuva mu bantu bannayuganda yes so tewali buzibu kati Bobi Wine ye ayina abadde afuna obuwumbi 5 mu obukadde 7 buli mwaka okumala emyaka egi naye akugamba talina mafuta kati ate olwo Mubaraka Munyagwa abadde talina nawajja musaala anti bazibba ne bazizimbamu ebizimbe ne bakolamu ebintu byabwe ebitagasa bantu bakati accountability yezo sente obuwumbi 20 n'okusoba mu myaka ena bazikozeemu ki sente zo ngantu kibiri teziri ndabadde abantu bazifuna abuzibadde zijja era babadde bagamba bote bazifuna babadde bazifuna era ne Rubongo ya juzi yakyogera ne Bobi Wine yakyogera juzi naga nti sente tubadde tuzifuna mu mateeka naye kati bano bakyusiza ne bateeka bweteeka kubanga ekitongole kino ekya IPOD kyatandikanga kya bwannakyewa era sente ezo nga ziyitira mu Electoral Commission kati n'ekibiina kino bwe kyavaawo ne baddayo ebudaaki bali abali bateekamu sente abadaaki gavumenti n'esigalawo naye n'ekizza wansi wa Electoral Commission nga sente ezo zirina kuyitawa mu kakiiko ka byakulonda kakati bwe baleeta etteeka lino eryayisibwa juzi nekifuula kyabuwaze kuba nupu ebadde ezifuna nga ate mu IPOD tekola ki tetuulayo kati etteeka likutwalayo lwampaka otuuleyo kubanga nupu ebadde ebw'ensonga ennafu nze zempita ez'ekijege zitalina makulu oli member wa National Consultative Forum eyo ne batugume batuulayo buli kibiina kyonna era nayo muteesezaayo chairman wa National Consultative Forum yekiwanda WNRM amumyuka ye Katana Jole Mugisha yali amumyuka n'afa ne bateekayo Katana kakati bagamba nti eno mu IPOD mbwe biteesezebwayo byakunywamu bunywi kyayi tewali kiteekebwa mu nkola naye bwe babuuza nti mu National Consultative Forum byo bye muteesezaayo byo birwagawa naye tebakuddamu okitegeera kubanga yonna asalawo ekiteekebwa mu nkola ye gavumenti era ye President Museveni kati byonna bibina gaalima kwekansaamu sente muzifuna ate mwefuula nti feyo tetujja kugendayo kuba liri teryaliteeka nga tekikakatako ku gavumenti osozifuna wadde togendayo okitegeera so sente zino babadde ng'era bazifuna emyaka gineena kwe bakola ekyo ekitebe ne bagira ebyapa by'ekyo ekitebe awo waliwo ebyapa bina makerere kago bantu bana be babaguza bagatagatta bugasigazi kyoba olaba era waliwo ebizimbe bina nekiri mu maaso munda mulimu ekizimbe waliwo n'ekiri eri Bobi Wine gyatuula eri wansi ennyumba ziri bbiri kakati ne kana akazimbe akali emabbali ng'ofulumya ekitebe naye kana akali wala so bantu bana be babaguza okitegeera so sente ezo zibadde zijja naye nze era ekyannuma ku kitebe ekyo kwe kukigula mu manya ate nakibagamba mu lukiiko manya g'abantu obuntu nembaga kibiina siga kibiina kubanga era twali mu lukiiko ne mbagamba tugenda tukuba akalulu tuli 8 kakati baani abagenda okubeera mu manya gano Bobi Wine n'agamba kizimbe ekisooka mu maaso kibeere mu manya ga Babi kizimbe ekya wakati kibeere mu manya ge kizimbe ekisembayo eri wansi ekiriko galaji Rubongo yamwatuula omuli ofisi ya Rubongo yakuba eri mu galaji Rubongo yamanyira galaji kubanga nawe twali twakamuleeta mu People Power era yakoleranga mu galaji Magere njerawe wali ofisi Magere galaji mwatuula wakiyene Katana batulanga mu galaji oba babasosolanga nedda batulanga mu galaji kubanga nze olunaku lwe Katana ne Rubongo yalwe bajja mu Nuupu mu People Power nga tukyali mu People Power
Bobi Wine yampita emagere sawa 8 ogw'ekiro lwali lwakuna zijukira bulungi simu yavuga nemba wamulana mutulo nangamba jangu ngenda okutuuka ewaka ndabawe motoka gyendaba sigimanyi nyingira mu nyumba nsangamu abantu sangamu Rubongoya sambamu Katana yambadde ekikooti ky'amagi nembuuza ate bano kiki kyagala tolimbe anti nkubulira story nga bwe yali nembuuza ate bano kiki kakati omanyi bw'oyingira mu nyumba ya Bobi Wine kati ene yali galaji bagiggala tekyali galaji motoka zisula mu compound kati galaji yafuukanga kugamba ke kalinga akantu osobola oteeka abantu bone banywamu kacaayawo nga temugenze eri mu kasiisira kali kuba kasiisira kakagendawo kali ke mulengera abamawulire mwatero tulala abamawulire kati ensiisira yo yali teriiwo naye nga batuula eno era nakati gye batuula abantu be tebatuula eri mu kasiisira eri watuulayo bamawulire biki we bati kati nyingira eyo bwendi bwenyingira eyo babi kuba gyafumbira eyo waliwo awo wayita efumbiro liri eri bw'oba oyingire wa Bobi Wine ng'okkirirayo bw'oti oyita ku fumbiro n'olyoka weetolola n'odda eri mu maaso g'ennyumba kuba amakubo agayingira gali abiri waliwo eriva eri wansi geeti eya wansi n'eno eya waggulu naye kati abasinga bakozesa eno eya waggulu kati munnaaye mbuuza babi mugaate bano baani naga nti oyo Rubongoya Lewis bwe bamuyita naye muyinako oluganda tonze ate oli omujasi naga oyo mukuumi we konze yatebazze kola ki naga nti kakati Rubongoya agenda tuyambangako okuwandiikanga amabaluwa ag'enjawulo biki ebintu we biti konze kuki kyanti mu people power kati badde temulina secretary general kati agenda kuba abayambako naye wanaamaliriza nga ddayo mu gavumenti kuba gyakola nze nali simanyi Rubongoya nga sirabangako na kifaananyi kye kyonna abaana babitambuza luvannyuma okubiraba ngaali ne president kakati mubuuza ndi ate oli nagamba oyo mukuumi we nemugamba yeye konzi kale tewali mutawaana katutandika okukola Rubongoya atandika okujja ng'ajja ne Katana buli lunaku bajja ngera Katana yabeera mu kikooti kye ekyamagye konzi tubeerawa kakati wayitawo ennaku ntono mbuuza Bobi Wine twali tulina olukiiko olwo twatuuzaawo emagere kati olukiiko olwo nga tututuuze eno wansi mu garden ffe nga abakulembeze tutuula eno kati tenti ebeera eri ebeeramu bano abagenyi abazze ba MP bakansala babwagala kuba twali olwo 2019 awo kakati Rubongoya teyajja mu lukiiko mbuuza Bobi Wine nga luwedde konza ate saabawandiisi nga tazze kuwandiika minutes ezikoze ekyo bye tuteesezza kubeera bye twateesa tebyawandiikibwa nangamba kakati ayina emirimu gyagenzeeko naye enkiiko ezidda kajja kubeera kati nembagamba kale netutambula kati wayitawo ndowooza emyezi nga3 Bobi Wine era mpita aŋŋamba kakati ono akuyita ngaani ng'omukulembeze kubanga nze nali nkulembera abavubuka mu Buganda bwe yali atulonda yalonda zaake nga yiwa abavubuka mu ggwanga lyonna n'alonda nze ng'owa Buganda n'alonda Maria Natabi ng'owa Busoga yagenda alonda mu regions ez'enjawulo kati Maria Natabi nga yatwala Eastern era gyali oyo omwana agenda kwesimbawo yesimbawo luli ne gundi ne Estambayo n'amukuba k'abakyala Woman Emu kati yagenze mu constituency y'e Butembe Butembe wali ono musajja waffe Muganza yagenda ovuganya so kati ne tubeeraawo ne bagamba nti nampita bwampita era nasangayo bazaake basennyonyi ba Rubongoya era bonna nga we bali awo bagundi ono Nubianiri ne bagamba n'agamba olwaleero nonze Katana kati yagenda okubeera omuwanika waki waffe naye nga wakiseera kuba twali people power era abantu abalondebwanga bonna balondebwanga nga ba interim ekibiina bwe kyajja buli omu nalyoka afuna ofiisi entongole naye era nga appointment nga tebatukubyeko ki kalulu era nze saakubwako kalulu bonna abali awo kati Katana ne Rubongoya ne Juze bali neyo press gundi yaabwe delegates conference ey'ekifere era bo tebabakubako kalulu ofiisi zaabwe zokka zitakubwako kalulu neya Bobi Wine kuba Bobi Wine teyafuna amuvuganya naye ne bano n'okuleeta interest zaabwe ng'abaagala ebifo ebyo tebazireeta kubanga ofiisi zaabwe tezakubwako kalulu kakati bwamulonda nti ono yagenda okukola ku byensimbi konze kale n'abeerawo
nituba nagamba agenda kola emyezi 6 nejiggwako ne tumubuuza kati appointment yono nagamba tukuba akalulu tulabe oba bani abamusemba netukuba akalulu era ffenna ne tumusemba abeerewo naye nga nze sibategeera bano abantu benzija gye bajjamu yali yamancoolo yebeera bwetu era njagala okukakasa mu nuupu saawa eno gw'oli w'amawulire so mbeera n'emizindaalo simanyi gwe natubulira ddi omuzindaalo ms otugwako obugwinoga nti sebo omuzindaalo wegiri Bobi Wine saawa eno n'omusanga mu campaign n'omuteako omuzindaalo n'omuga nti ekibiina kyammwe kati ku akawunti waliyo sente nga mmeka tasobola kubuuza ate era tamanya sente ate ye muwanika kati yalina okufuna ripooti naye bazimuwa baani abazitwala Lubungo yalina otuwa ripooti ne Katana bazifuna baziteekawo ate nze mmanyi ripooti gye baziteeka kubanga nabuuzaako Lubongo ya ne mugamba sente waliwo sente ezaali zizze mu kibiina nze nabisomola busomozi nga zivaawa nga ziva mu gavumenti kati ne mbuuza Lubongo ya ne mugamba zino sente zaavuddewa nangamba twawandiika ekiwandiiko nga tusaba sente waliwo sente zitwagala gavumenti etuyambeko konze nga tusaba mu iPod tusaba kuza kweza iPod ziri direct nangamba nedda twayita mu National Consultative Forum ne mugamba ate omukono gwa sentebe wa National Consultative Forum nga teguliko ku kino ekiwandiiko aga nti ekiwandiiko twakiyisa muwanika n'akitwala ewa jjajja ewajjajjani ewajjajja Museveni ekanza nsubuga byeyogera okutunuulira ate otunuulira ki ne tumanye ekibiina bwe kitambula era ne geno bijirwa bw'aba ayogera ntera okulaba nga weekute kutama lwaki bikwennyamiza ebintu bye oba olabanga firimu neba firimu ezannyibwa kanza nsubuga wandika script ze nazo osinga okumanya firimu za wagamba baziyita batya firimu za bambega zotera okulaba zaba CIA MI5 olina ezo bwe boziraba tolaba nti byenyumya birina engeri gye bikwatagana ddala firimu bannaawe naye ngolowooza ziba firimu bufirimu si firimu byebyo byennyini bambega bye bakola mu gavumenti omuntu abeera mbega mu gavumenti nga mbega ne bamutwala ne mukomera n'amalayo emyaka 2 naye ng'ekyamutwala mukomera ayina gwabega alina gwabega mukomera mission bwegwa n'avaayo era nga bwe baba bamusibira mu kasenge genda obege matiya era bajja kusibira mu kasenge kamu naye natandika okuŋŋamba ebyokulya n'aleeta bakusibira ki biki bali ku mission kawo obunaakagolooza oli ne musibe munno gukanya kweraliikira oba nze naafuluma toweraliikira tujja fulu kati golooza muwanga kibumbi gwe bakuba embooko ne bamutwala enti aje butambala nalabye Nambooze ng'agamba kakati obubadi bwatandise okujja batukuba emiggo ne bagamba nti abantu batukoowa Nambooze nalabye nange bwayogera agamba nti bano ba opponent babitanga bateekawo embooko simanyi ne bagira bati ne bagamba babikoowa tewali kubipanga abantu babakooye Nambooze tewali nsonga yonna gy'ogusize mukono oluzungu telulina nsonga gye lugenda kugusa nalwo talwogera nawulira mbu yalemesa ne roundabout Abedi Bwanika wali yamulabisa naye situla ku seti kanveewo kati sijja kube Abedi Bwanika onavaawo naye Abedi Bwanika ajja mwetegekedde kyokka obudde obwo n'abali bakyali b'ennimu bulungi nnyo yajja mwetegekedde yamwetegekera bulungi nga Nambooze okakasa Bakula wabweru yogera watesa ne speaker nze Nambooze yamulabisa nnyo naye ekitegedde gwe kubanga bo balowooza batula ne ba speaker naye ne bamala ne baga nze sijja tula ne speaker Bobi Wine yabadde ebugiri ekifo ky'okwogera era basalirwa kyamunyiziza nnyo ekintu baga nti ekifo ky'okwogera ebintu by'ogenda okukolera abantu b'ebugiri nga president atodda kunza omubaka wa parliament ow'ekitundu naye ng'ensonga Bobi Wine yawadde ebugiri egi nti basalirwa akolegana ne speaker basalirwa n'agamba mubaka kyasobola okubeera mu parliament nga tokolegana na speaker tekisoboka kwenoga nti oli mu kabinenti otula entebe nogaa naye tokolegana na president Museveni tekisoboka ekiriyo tekisoboka nagaa kubanga ne woba olina kyoyagala kigende ku order paper olina kulaba speaker kuba yasalawo kiki ekigenda okubeera mu parliament kitabeerewo Ssenyonyi bulijjo mulaba nga ne kufula ya parliament wenyini n'ava mu ntebe n'agenda akuba speaker akamawali wakatukandi bati tomulaba Ssenyonyi bulijjo si babikola bulijjo Ssenyonyi yennyini yalwana nnyo nga yakayingira parliament atule ne speaker
kubanga yatuuka n'okugamba n'ayita n'abamawulire press conference namba mu parliament waliwo ssebo n'agamba nze gwe mulaba okuva nzija situlangana ku parliamentary commission ate nga nina okutuulayo naye ani chairman wa parliamentary commission speaker nalaga n'ebbaluwa ze yawandiika nalaga n'ebbaluwa ze yawandiika. So temukola bintu bya kifere bantu kubajjamu bwesige bantu kubalabira ddala nga bayungwe abafere bennyini abataliimu mulamwa okiraba kubanga teri mbaka wa parliament kyekiri kyenkugambye nti abantu ba Buganda tebagenda kulonda muntu nga yagamba tagenda kolegana na government kubanga tolina bwogenda kufuna service y'abantu nga tokolegana na government teriyo. Ebintu by'okwesimbawo n'okuvuganya si bya kinyumo bintu byakubeerawo ku lw'abantu kati walukaga ayagala bwa MP ku Busiro East okire ekikeeseza olwaleero ewawalukaga baseeyo abantu basatu ku ttaka olwansonga za ttaka zitusoose okwogeraho. Babadde bagenze kupunta ttaka ly'abantu abantu ab'ekyalo nga babeetegekedde base bapunta bana bapunta bakutwala okukola omulimu nga tomanyi nakumanya kigenda mu maaso ne babatematema liiru luno ne babatta ne babata wano ekyengera wano side buddo leero ku makya babasita ekiro ekikeeseza olala bagenze kulipunta kiro gw'oli mupunta sawa nga nnya ekyo tekikkirizibwa gw'oli mupunta bakutwala batya ekiro ogenda opunta ettaka nawe okitegeera nti abo babbi abo tebabadde bapunta batera okubanga babadde babbi abo tebabadde bapunta bamanyi babadde bapunta babadde nga balinako ne babulooka balala badduse naye abantu bebazingirizaako bali ne babata. Mob justice tugivumirira naye mwe lwaki mugenda ku ttaka ekiro lye mumanyi nti liriko abantu topunta ttaka kiro ne mutandika okukola obupunta kobe wa kamera kabe wa mawulire tebakutwala kiro ku ttaka kukwata bifaananyi tukubira ebifaananyi ebyo ku ttaka oba bakukwatira kibajja kutta abantu bakambwe wadde mob justice tekkirizibwa naye abantu bakambwe ogamba otya nti nottaka ekiro kubanga abantu babagubye ku mataka mugambye neggomba abantu babayingiridde ekiro ne bakumulira amayumba gaabwe nga bali mu mayumba beebase oli ayagala ettaka yako okitegeera bakifeesi n'abagula ne bajja ne babakumako omuliro. Esembabule wano amasimu ge nafunye ejjo mangi aba bakifeesi babasindise ku ttaka esembabule ne batandika okutematema ebisolo by'abantu ente ne bazitematema. Omuntu no watembera ente n'omuntu abasolo bulungi nnyo ate kati bw'aba atemye ente ate gwe bwakusanga takuleka ente ne bazitema oyo eyatemye ente esembabule yasooka kukwata luzzi olwali ku ttaka eri n'alusibako akatimba ak'amaanyi n'aluteekako ne bakifeesi ng'abantu kwe babadde bakima amazzi abantu ba bulijjo nyamba nga tebakyakimako mazzi kati ekyaddiridde ababadde balunda ente zaabwe bali ku bibanja byabwe n'abayungulira bakifeesi ne batematema ente z'abantu okitegeera. So ensonga y'ettaka mu Buganda ezitoye kati abantu bakyabata gwe bwoba oli bulooka ng'ogenda kulowooza nti ettaka olimanyi nti ettaka lya Matiya naye ng'ogenda kulirambuza bulooka oli omufere ekiro agenda okulibba bajja kutta bw'oba oli mupunta nga gwe bagage tugende tulipunta ekiro abantu beetegese kati abantu batandise okwekolamu omulimu kyekye tugamba mob justice tuzaagala naye President Museveni olina okuvaayo kubanga obukundi buno buliwo akakundi kali mu kooti ez'amateeka akakundi akokubiri kakozesebwa poliisi akakundi akokusatu no poliisi RDC akolegana naki ne poliisi akakundi akokusatu ka district land boards abagaba ebyapa ku public land ku ttaka lya gavumenti okitegeera. So abantu ba Buganda tebajja kukkiriza abantu bagenda kwekolamu omulimu. Nze nina keesi mu ofiisi yange okuva lwe nagaba wano ennamba yange keesi zisoba mu 2,000. Omanyi nti abantu bali ekaweri bamazeeyo emyaka 28 myaka 3 eri mubende emyaka 28 myaka 3 naye nga babagoba ku ttaka lyabwe ne babateekako ebisango aggravated robbery murder defilement rape nga gy'emisango gye baliko naye ng'ekyamazima oli yagibapaatiikako kubagoba kuki ku ttaka olw'okuba bakimanyi nti emisango gino bw'otuuka omulamuzi agamba Matiya Sekanjako omusango gw'oliko gwa murder nze tokkirizibwa na kubaako kyoyogera mu kooti wano kuba nze sirina buyinza buguwuliriza oli byogera mu kooti nkulu ng'akuba kiministers order kisamale paka minisita Kayindo tafiire aligenda ddi mukomere ekaweri okitegeera
waliwo omusajja era abamawulire mwamaze kumwogerako NTV yamala kulaga ggulire naye nga bamusiba emyaka 28 maama we nga alaja n'agamba ngenda kufa bwe yali yatta omuntu eyo embalala esaidi z'eibande eyo naye nga omusajja aliko akamogo ku mutwe ng'alina ekizibu ku bwongo kubanga etteeka ligamba ti omuntu yenna singa bamukebera mu kkooti bamukebera nga yatta omuntu naye nga mu kumutta yalina obuzibu ku bwongo takkirizibwa na kubeera mu kkomera tebalina na kumugulako musango gwonna balina mutwala butabika ne bamujjanjaba n'amala nadda ewaabwe naye ono emyaka 28 eggulire we lyakoleddwa enkeera ne balyoka bamuleeta mu kkooti mulamuzi yamugambye bugambi genda ewamu 28 nga taleetebwanga mu kkooti yasibwa wa myaka 3 yagenze okujja ng'agenda kuyingira nkaaga naye kati oyo bannaaye alayika kati buli kimu alaba kipya myaka 20 yaleka abaana be yaleka nga tebannabaza abantu be bonna n'abaana be yaleka yasanze bafadda nga maama we yekka yaliwo nga ne maama ali myaka 95 naye agenda kufa maama yamala kuyita bamawulire n'atunda ku ttaka lye n'apakira abamawulire n'abatwala eyiba n'agamba nti bannaye ngenda kufa nneme kubaako omuntu gwendekera bintu byange abantu babibi bogwe nandibadde ndimirekera ali mu kkomera bamusiba watali musango Franka balina omwogezi w'amakomera abamaama ubuza amawulire yagamba nti oli yawona dda naye ffe tulinda kubanga aliko ministers order ffe tulinda minisita lwali tugamba tumutwale mu kkooti imagine so ebintu ng'ebyo bimalamu abantu amaanyi kati gwebuza omuntu gwe bagobye ku ttaka ne bamusiba emyaka 28 agenda kukomawo nga famire gye yaleka omukyala n'abaana bali luddawo eiza nga baafa oluusi nga n'abamuguza ettaka bennyini baafa manya nga n'abaali mugobako nabo bayinza okuba baafa naye lwaki mugobaganya abantu ku ttaka nga tukimanyi nti omuntu talina kyakungula ku ttaka olirekawo Odinga abadde n'amataka mu bitundu bya Kenya byonna kubanga amasaza 47 ag'e Kenya Odinga tewali kisaza lyatabaddeemu na ttaka naye we bamuziise futi atoyongezayo wali yentane genda kuba nene gira wano futi 2 n'ekitundu wali 3 ate bwe muba mukawansi temufuti mafuti 5 musime 3 kitundu kunye biki byogenda okuza abantu babimanyi ebyo byogera mbusima yambu bajja kuzika abantu watini abantu babeera ku nsi ne bafuuka nti bo be bannannyiniyo naye nze nasinkana Odinga omulundi ogwasooka 2018 nali nakamalirize Harvard twasinkana Washington DC mu America era n'abantu be bandaba era bakimanyi twasinkana kuba yali ne mukyala we Aido Odinga nsinkanya Odinga emirundi emirala 4 ng'ali Kenya nga tusinkana nga twogera ebintu ebyenjawulo ku nsonga ez'enjawulo naye Odinga yangamba ekintu kimu nti oba oyina ekifo oba tokirina osobola okulwanirira abantu ba bulijjo gwe badde okimanyi nti MS nze okumpa platform eno oba gwe okujja n'oyogera wano ku nsonga era sibo mukama wange abantu bakwebaza nti oluusi otula mu kamera wekka naye n'oyogera ku nsonga z'abantu tekyetaaga kuba na kifo mu gavumenti okulwanirira abantu oba okirina oba tokirina Mandela okukyusa South Africa teyayinaamu kifo kyonna mu gavumenti y'abazungu tekyalimu naye yawunzika gavumenti agisudde era kati bannansi ba South Africa beeyagalira mu ekyo Mandela kyeyalwanirira yes naye nga Mandela yayimirira mu 64 mu kkooti n'abuuza omulamuzi Dewey n'amugamba nti naye gwe omukitiibwa omulamuzi tolaba kkooti bwefaanana oli muzungu abakuyambako bazungu n'abasirikale abapoliisi abatulese wano bazungu naga nti mu nsi esingamu abaddugavu gwe tekikwewuunyisa n'agamba nti kyekintu kyekinenwanirira era n'agamba nti luno olutalo wadde okyaŋŋamba kati mbadde nga nti South Africa asobola kuddayo mu nkola yaabwe eri kubanga eyo yagwa enkola y'ekikabbulu mu South Africa abalamuzi bakikwegamba institution zonna zirimu baddugavu era abaddugavu benywezezza kati naye kyobola nti ANC egenda enafuya ebimu ku byo byebyo kati ndowooza gwe okirabye ogambye nti obumenyi bw'amateeka bungi bana kugendayo kitukendeeza n'abalambuzi baga nti wadde South Africa nsi ekula kati obumenyi bw'amateeka buyitibwa yes kikendeeza n'abalambuzi era naliko ku university emu Cape Town abayaaye ne balumba university ne batandika okubba ebintu by'abaana mu hostels ng'abaana olaba ndowooza embeera so obumenyi bw'amateeka kyekimu kukisinze okunafuya ekirala nti
abapresidenti ba South Africa baddugavu abazze bajja bakkiriza okukozesebwa abamu ku bagagga era gye gimu ku misango egyavunaanyizibwa Jacob Zuma n'atuuka n'okusibwa bagagga baguputa nga batambulira ku ntoli zaabwe bye basalawo oyo Matiya minisita by'amawulire oyo mugobe yatwogeddeko bubi nga bakugo lisiti be basoko giyisaamu amaaso bagamba no okitegeera so kati ekyo kigenze nga kireeta ekirala abaddugavu era olaba nti enkola ya Julius Malema yagamba nti bwafuna obwa president ettaka ali agenda kulijja ku bazungu lyonna alidiza abaddugavu kati ate ekyabantu bakigula naye balabanga ate kiyinza okubaleetera ate embiranye ate okukomawo kubanga abazungu ensi eri ekyamazima osanga abazungu mu South Africa basingayo obungi nga bannansangwa bajjajja ne bajjajja bazaalwawo kyobola banti na Trump bwe yayita abazungu mu America n'abatuuza mu White House n'agamba bano mubalaba batulugunyizibwa South Africa Ramaphosa bwe yagenda yamugamba nti obwo obutambi bwe bakuwa bwolaba buli fake kubanga bano abantu bannansangwa South Africa oli nsonga lwaki abantu baba batulugunya katugende ku Odinga yazikiddwa olunaku olw'eggulo kiki osobola omwogerako yazikiddwa olunaku olw'eggulo byensobola okwogera ku Odinga bingi ebyobufuzi bye mu Kenya bibadde byanjawulo nnyo kubanga okuva ku kitaawe Jaramogi Oginga Odinga yali mumyuka wa Kenyatta tata wa Uhuru Kenyatta n'agobwa n'atyobolebwa bubi nnyo naye Odinga kyemuyigirako oba abantu kye bamuyigirako ekisooka Odinga yeerandiza yekka mu byobufuzi bya Kenya talina muntu mulala talina muntu yamukwatako wadde kitaawe kugamba nti ono gwe mbalekedde kubanga kitaawe wa Odinga yakiikirirawo constituency ey'Erangata naye bwe yamala okugikiikirira ate Odinga teyagenda Langata bwe yali agenda mu parliament ate yagenda Bondo n'akiikirira constituency ey'Ebondo era constituency ey'Ebondo mwe muli ne university gye bayita Jaramogi Odinga Oginga University Science and Technology era nalabye abayizi bangi abagenza okuziika nga bava mu university y'eggulu university y'eggulu abayizi bavuddeyo bangi kubanga bannakenya bangi abasomera mu university ey'eggulu naye nga university ey'eggulu erina enkolagana naye university eyo so Odinga ebimuyigirwako bibadde bingi Ruto yayogedde ebintu bingi enkolegana ye n'Odinga nti Odinga abadde mugatta nga ye afa kimu gavumenti esobola okukola ku binyigiriza abantu ekyo kikulu nnyo kikyukka kyabadde asinga okufa kyobolaba nti ne bwabadde ayingira gavumenti ez'enjawulo kuba wano statement kansoka kusomereko statement mukulu kyogwawandise TV Kenya the members okay fellow patriotists we have Ruto yayogera we have lost a beacon of courage a tower of principle and a father of our democracy let us come together as he always urged us to do not as rivals but as brothers and sisters bound by a shared destiny as we mourn I call on all Kenyans to reflect on his towering legacy and the lessons impacted by Right Honorable Raila Odinga's life, work, idea, and example. In a political career spanning decade, Raila Omolo Odinga offered a compelling model of principled politics, and at critical moments in our nation journey, he always put Kenya first before individuals' interests. Takati statement here he always put Kenya first before individual interest. Anti omulamu agwaffe ne Odinga gwe gumu Buganda first. Kakati kyengamba nti kanzireko wali katono we watandikidde. Statement mpanvu tetugitemye mu Luganda naye katono nnyo mu bisatu. Ekisooka kyogambye nti fellow patriotists we have lost a beacon of courage, a tower of principle and a father of our democracy. Ekisooka nditufiiriddwa omuntu abadde ayimirira ku kigambo kye
nga teseseetuka tosobola kumuseseetula ku ekyo kyakkiririzaamu nti bwe kiba nti kuzimba ddwaliro twetaaga amalwaliro oba ebyobulamu bibi aba akikkiririzaamu era n'akiremerako okutuuka gwe lwogana ekyamazima kituufu kyekyo kirina okukolebwa etawo principle n'agamba nti father of democracy our democracy Raila Odinga taata wa demokrasia mu Kenya tukimanyi bulungi nti mu Julayi wa 1990 nga 7 Julayi 1990 ye yakulemberamu banne mu kwekalakasa kwe baatuma Sabasaba okwalimu Martha Karua teyajja mu kwekalakasa butereevu naye Martha Karua yasuulawo obulamuzi mu kooti ento yali akolanga omulamuzi najja afuuke munnamateeka owaaba Odinga gundi Moibe yali akwatanga bwasiba kati nga Martha Karua omulimu gwe kugenda mu kooti kubajjayo kubanunula yaleka omulimu gwa gavumenti gwe yali emuwadde ng'omulamuzi mu kooti ento Nairobi najja abeera pulida w'abano b'Odinga yes bano b'Odinga naye tuli mu kumaliriza bajja mu Sorengo saagala ogaziwe nnyo bajja mu Sorengo n'abalala so nkulaga nti kituufu ye taata wa demokrasia owe Kenya era abadde takkiriza demokrasia kutaataagana olina kyosembezaayo wansi interest z'ensi z'ateeka ku abadde asoosowaza nnyo interest z'ensi ye okusinga ez'omuntu okusinga ezo individual nga ye omuntu okwetunuulira nga ye naye nga atunuulira ensi ye kiki kyeganyulwa kikiri kyenkugambye nti omuntu Odinga kyeyayogera nti kyeyaŋŋamba nti omuntu okuweereza abantu tekimatalinga kuba nti olina ekifo kubanga ebyo byonna Odinga abikoze nga sigamba nti alina ebifo oba alina ekifo oba talina ng'asigala ku ekyo era Odinga abadde mugagga naggagga naye nga abawejjere mu Kenya ng'ate bamulabira mu kifaananyi kyabwe wadde nga abadde alina ssente naye nga bo bamulaba ng'owaabwe abakiikirira okitegeera so kyakuyiga kyamaanyi mu bakulembeze naddala wano ku lukalu lwa Afirika nti nze ne MS tusobola okuba nebitwawula naye ebitugatta bwe tukkaanyiza tukolere wamu olw'abantu betuweereza ebitwawula tusooke tubiteekewa ebiri personal katukulembeze eby'abantu kyobola nti abadde tanenyezebwa huyo mu gavumenti ya Mwai Kibaki nga prime minister yakoleganako ne Moi yaliko ssabawandiisi w'ekibiina kya KANU ozi yaliko ye yali bwavuganya 27 running mate we yali Ruto batwala bonna mu ICC kati ate okwekalakaasa okwo okwa 27 ate Ruto bamutwala ne Kinyatta mu ICC Ruto bamutwala ne Kinyatta bamutwala ne Kinyatta baali bakumamu ennyo omuliro Odinga ye tebamutwala ani yali running mate wa munne kwabo Odinga Ruto yali running mate wa Odinga mu kalulu ka 27 Kinyatta teyavuganya era teyali mu kalulu ako ICC batwalayo Ruto ne Kinyatta Odinga tebamutwalayo tebamutwala tugenda koma wano kubanga ate Kinyatta ye yali ku side ya Moi ya Mwai Kibaki era bwe baali bateeseganya okukomya akasambattuko ako gundi Mwai Kibaki gundi Kinyatta yakiikirira Mwai Kibaki bwe baali bagenze South Africa okukkaanya Martha Karua n'akiikirira ani n'akiikirira Odinga naye yali president wa Tanzania Jomo yali gundi Benjamin Mkapa yali atabaganya yatuuka n'agamba Odinga nti bannange abantu be mwatuleetedde bano okutabaganya bonna bakakanyavu buli omu wasibidde tewali compromise era kyagenda okuwunzika nga Kibaki yennyini n'Odinga be beegendedde wonna tugenda koma wano leero tukome wano tutandikire awo so Odinga abadde kyakulabirako kyamaanyi abakulembeze ba opposition balabireko nti osobola okuteesa nali mu gavumenti yes wadde mwina byemutakkaanyako kubanga obuweereza tobwekolerako nga na famire yo obukolera society kitundu kyo wonna abadde osinzira okubeera nga otula tugenda koma wano ne Kanso Nsubuga tutandikire awo olunaku olulala akuume atakumira mpeera awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale maaso moogi